atenderezebwa gulumizibwe okitaffe Tonda ne wamanna mugereka bango bwangwa mu buwangire bwabo ndi kitangala mbasindikira ekitangala ndi kwagala mbasindikira okwagala ndi bumu mbasindikira obumu ndi ddembe mbasindikira eddembe mbogombogo kyewagula erizaala enkambwe wakasibwa kuzikira mbalamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe ebyenjawulo twebaza kitaffe Tonda ne wamanna mugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti by'ebyenjawulo nate kulwakadde kano ke tulimu ak'okukisibwa kw'ensi yaffe ey'omunda weponi yabweru Katonda atudde munda munza alamusa Katonda atudde munda mugwe nga Katonda yetengeredde oli waddembe okubuza omutima go takkaanya na bigambo byogenda okubeera ng'owuliriza so bisule muguluka weeyongereyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tetunakubeera nga tutandika ebbaluwa ey'akadde kano okuva eri jjajjaffe Karooro. Abaganda abasinga obungi temutegeera mayembe gano. Ejjembe Karooro lyerikuza bulamu oba amayengo ga bulamu ku Sseŋŋendo Nattimba amanyikiddwa nga Archangel Wuulio Segera nga maama Nabuzaana yakuza Nabinene okitegera. So Karooro oba Archangel Wuulio yakuza bulamu Segera kubanga ffenna tuba tuddemu naye bulamu wa mukama waffe jjajjaffe Karooro then yakuza bulamu waffe. Owa maama Nabinene we ate yakuza Nabinene waffe. Oba mukitegera weewaawo. Nsaba tukole ekikoowe ekya Galaxy nga oyingiza ekitangala ekyeru mu nnyindo ate nga ofulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Yingiza ekitangala ekyeru, fulumya zaabu mu kamwa. Kwata ku mutima gwo oliiza enkuba y'omutima gwo. Omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo ly'ettukuvu omwagala mw'otudde. Omwagala tewajja wano kubeera ng'okoleera ggulu. Nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu. Ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera ng'ojjukira amazima gano era amazima gano gakufuula ow'eddembe. Otegeere nti yeggwe omwana wa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo, yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu. Zuula obwa Katonda bwo obeeremu wamu n'obutukuvu obukutuddemu. Weewaawo. Ebbaluwa egenda bw'eti mbalamusizaako ab'amikwano abaagalwa nga we wali okubeera nga wabeerawo okubwatuka kw'entegeera ey'obumu. Ekitangaala kya bulamu kiteekeddwako eri emitima gyammwe egya waggulu olunaku olwaleero oba ennaku z'omwezi nga 12 omwezi ogw'e12. Abaagalwa, ekittabu ky'ekitangaala kino kituddemu omutima ogwa bulamu. Obulamu obujja obutandise okubeera nga buzuukusibwa. Obulamu obuli busukka kkubo w'amakubo ag'enzikiriza enkadde nga mweggulirawo eri enzigi ezibazza mu kwagala okutaliiko bukakkulizo. Abaagalwa, gano ge maanyi amawoomu ag'ekisa aganyinyintira entegeera yammwe yonna. Buli mwaka muyingira mu kittavu eky'amayengo aga bulamu naddala mu mwezi ogw'e12 ku lunaku olw'e12 nga mweggulirawo eri okwagala n'ekisa, okusonyiwa n'okulondawo. Abaagalwa, muyina obulamu bwonna obw'omutima gwammwe ogw'ekito okusobola okubeera nga gweggulirawo naddala mu biseera bino eby'obukujjuko. Ekitangaala kino ekya bulamu oba kimuyita Christ Light, abaagalwa, kiyambazibwa bunyama okuviira ddala mu mutima gwammwe ogwa waggulu ogwa bulamu nga gujja eri entegeera yammwe era gukulaakulanyizibwa ku lunaku olwa nga 12 omwezi ogw'e12. Ekittavu kino eky'amayengo ag'obulamu kibaddewo buli kadde
buli we mbadde mugenda nga mutuuka mu lunaku luno. Abaagalwa, kino kiba kyetaagisibwa ekiruubirirwa kyo okufuna omuwaatwa n'okweggulirawo omutima gwo eri amayengo aga waggulu ago agatuddemu ekitangaala ekya zaabu eky'obulamu. Buli weggulawo omutima gwo era n'obeera n'obumalirivu okusobola okubeera ng'ofuna ekitangaala kino, omwagalwa, ogattaganya wamu n'akakulengeko ak'emmeeme yo eya waggulu akajja akateekebwako nga 12 omwezi ogw'e12. Abaagalwa, eno ye nnamuziga ey'ekikolwa eky'omuwaatwa omutukuvu ogubayamba okusobola okubeera nga mudda mu butukuvu bw'omutima gwammwe agw'obulamu. Nkitegera? Abaagalwa, kino kye kitangaala ekya zaabu eky'amayengo g'obulamu ekireeta obutukuvu okuviira ddala ku mukwesese ogutudde mu mitima gyammwe egya waggulu. Abaagalwa, nga newankubadde kuno si kwe kusomesa okw'Abakristaayo, kino kigattaganyizibwa wamu n'Omukama muganda wammwe Yesu, kitegera, nga atuddemu naye ekitangaala kye kimu ekyo kye yayambala ekyaleeta eby'okuddibwamu mu kwagala okwa omu n'omulala. Nga mutudde mu kitangaala kino ekya zaabu, abaagalwa, kyeyongera okubeera nga kikkirira eri sseŋŋendo na ttimba n'okwagala okutaliiko bukwakkulizo, nga kibayimusa era nga kibayamba buli kadde. Nga buli kitonde kyonna kifuna okwagala kuno kiyakaayakana zaabu eri ensi. Kino kijja kubawuliriza, kijja baleetera okubeera nga mufuna obukkakkamu oba obuweweevu mu mitima gyammwe. Kibasobosoza osobola okubeera nga mulaba ensi nga mukozesa omutendero ogwa waggulu nga mbuli mbwetengeredde n'okuleeta eddembe eri mu bifo byonna eby'obulamu bwammwe. Abaagalwa, muteeketeeke ekkubo mu nda yammwe nga mukozesa essaala zammwe n'ekiruubirirwa byammwe. Muleke emitima gyammwe gibafuula ab'eddembe. Buli omuliro guno ogutudde mu mutima gwammwe we guteekebwako, abaagalwa, mubeera temugenda kusigala kyekimu. Wabeerawo akajegere ak'okwagala okutaliiko bukwakkulizo akawangibwa mu kikula kyammwe, era omukwesese omutukuvu ne kutandika okubeera nga guyiwa amayengo gano okuva eri akakulenge kammwe ak'emmeeme yammwe eya waggulu. Nkitegera? Abaagalwa, buli kukuba kw'omutima gwammwe amayengo gano gabeera gakulaakulanyizibwa mu butafaali bwammwe okubeera nga mudda mu mitendera egy'entegeera eya waggulu, nga mumaze okubeera nga muyita ku lunaku luno 12 olugenda okubeera nga lubazzaamu amaanyi. Abaagalwa, kibeetaagisa okubeera bumuwamu n'emitima gyammwe egya waggulu, kibasobosoza okusobola okubeera nga mufuna entegeera empya eyeetudde mu kisa kyammwe eri mmwe kennyini n'eri abaana b'abantu. Mu kadde kano aka 12 olunaku 12 n'omwezi 12 lwe kitangaala ekituukiridde ekyabulamu ekitukuvu ekyo ekiviira ddala mu mitima gyammwe egya waggulu egituddemu ekisa n'okwagala okutaliiko obukwakkulizo. Mu makubo ago agatuukiridde, abaagalwa, muweerezebwa amaanyi gano amatukuvu ag'okwagala, era nga kibeera kirungi nnyo okusobola okubeera nga mufuna obufundikwa buno mu ntegeera yammwe. Buli we mulaba okusinziira ffe engeri we tulaba nga bajjajjammwe abatudde ku mitendera egya waggulu ng'amayembe, abaagalwa, kitulaga era tulaba nga abaana b'abantu abasikaasika ekitangaala ekya zaabu ekyeyongera okubeera nga kikka eri obulamu bwammwe ne mutandika okubeera nga mukissa eri omutima gwa maama wammwe Nattimba. Abaagalwa, teweetaaga kubeerawo kusika muguwa, kye weetaaga kwe kubeera nga weggulirawo eri ekisa kino ne tonde lino ettukuvu eritudde mu buli katafaali k'ekikula kyo.
mu ngeri eno tukusaba ofuneyo buli lunaku eddakiika 12 ku ssaawa zammwe 12 ez'olunaku mu mwezi guno mu lunaku luno olw'e12 Desemba osobole okubeera nga oleeta okutegeera n'okumanya ku kitangaala kino ekya zaabu okubeera nga kiyingira eri omutima gwo. Omwagalwa, laba, teeka essira eri omutima gwo ogwa waggulu nga olaba obutukuvu obw'ekitangaala kino nga kikka eri obulamu bwo. Teebereza omutima ogw'omutukuvu ogw'obulamu nga gujjudde okwagala okutaliiko bukwakkulizo mu ndaayo. Okkirize okuyakaayakana kuno kubuutikire eri omubiri gwo gwonna. Ng'ekitangaala kino ekya zaabu kiyaka. Omwagalwa, tusaba weggulirewo eri ekitangaala kino ekitukuvu kyeyongera okubeera nga kikka eri obulamu bwo. Eddembe lyeyongera okubeera nga likka mu mutima gwo ogwa waggulu. Era okkirize okuyinjiwala okujja n'okugattaganya okwakwagala kuno okutukuvu okukuyitamu nga kujja eri obulamu bwo. Omwagalwa, busukka kkubo w'amayengo agakontana. Abaagalwa, waliwo ebbanga eryo ery'okuwambaatira ekitangaala n'ekizikiza, eryo eritudde era eribazza mu bumu ng'abaana b'abantu. Omutima guno ogwa bulamu gwe mutima oguyinjiwala nga mwe mutuddemu omutendera ogw'ekitangaala ekitukuvu ekituddemu n'ekizikiza ekyo ekirabisibwa mu nsi. Kitegera, abaagalwa, tosobola kubeera nga ofuna ensi ensukkulumu etaliimu kizikiza. Kitegera, kubanga kino kye kikuyamba okusobola okubeera nga odda ku mutendera ogw'obutukuvu bw'ekitangaala kyammwe. Lino ly'eddembe eppya lye muzze mulindirira, era muwambaatire ebirungo by'obutukuvu bwammwe. Kibayamba okusobola okubeera nga mufuna ebiwawaatiro eby'okwagala okutukuvu. Omuliro ekitangaala kino ekya zaabu ekya bulamu leka kinyiinyiitire eri emitima gyammwe egya waggulu. Kiggulewo amakubo gammwe ag'okwagala okutaliiko bukwakkulizo mu buli kikula kyonna ekibakola ng'ebitonde. Omutima guno ogw'okwagala mugumanye nti teguyina lugo lwonna, era nga buli kiseera guyinjiwala eri okuzukka kwammwe. Gwe n'obulongo bwe obukontana obukutuddemu butandika okubeera nga buseseetuka okudda mu bumu. Ekitangaala kye ekyabulamu eky'omutima gwo ogwa waggulu kitandika okubeera nga kirongoosebwa n'osobola okubeera nga oddizibwa mu nsi empya. Abaagalwa, nga 12 ekitangaala kino eky'obujjajja bwammwe kigenda kubeera nga kikwata obutafaali bwammwe bwonna, era nga ly'ekkubo eryo erigenda okubeera nga liyakaayakana eri obulamu bwammwe, libazze bujja mu kikula kyammwe mu butafaali bwammwe, muddizibwe akatiba kammwe ak'obuzaaliranwa bwammwe, era muyambazibwe omubiri gwammwe ogw'ennanga, kibasoboseze okusobola okubeera nga mukyusa ensi yammwe okutandikira munda ne wabweru. Abaagalwa, mujagambize mukkirize okweggulirawo eri ekitangaala kino mu mitima gyammwe egy'ekikula kyammwe. Ndi jjajjammwe Kaloolo, era ndi jjajja Kaloolo ow'omutima ogwa bulamu. Abaagalwa, muzuukuke eri ekikula kyammwe ekijja, muteeketeeke ekkubo ery'okuyinjiwala mu mikwesese emitukuvu egy'emitima gyammwe egya waggulu egy'ekikula kyammwe mwenna. Ewe mweyongera okubeera nga mukoleeza omuliro eri emmeeme yammwe, bwepo n'omutima gwammwe gusobola okubeera nga guzuukusa ensi. Kibayamba okusobola okubeera nga mulaba abantu ab'enjawulo nga bajjuzibwa ekitangaala kino ekitukuvu. Abaagalwa, mubeere nga mukkiriza ekitangaala kino ekitukuvu okugattaganya wamu n'ennamuziga y'ebitonde ebirala byonna. Kitegera, mweteeketeeke abaagalwa
mu mayenga g'okusiima n'okufuna obwerufu nga mukozesa ebiruubirirwa eby'obwerufu kiyambe okusobola okubeera nga muyimusibwa okuva mu mayenga ga wansi muyite mu bituli eby'ekitangaala ekitukuvu ebyo ebituddemu ebyewaawaatira ebyokwagala ebyo bigenda okubeera nga bibeerawo nga 12 okusobola okubeera nga mufuna ekitangaala ekyabulamu n'omukwesese ogubazza mu mitima gyammwe egyabulamu egibatuddemu. Leka kibe ndi jjajjammwe Karoolo gwe mumanyi nga Archangel Wuliyo mu Lunyanyembe atenderezebwa agulumizibwe okitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangere bwabo. Katonda atudde munda mu nze alamusa Katonda atudde munda mu gwe akume.